mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero tugende tutunuulira ensonga eno yammwe abakyala. Ennaku zino tubale tutunuulira ekisenge ky'omufumbo ebiteekeddwa okubeerayo. Ebyo twabimaliriza kati part 4 tugenda kwogera oba ngenda babuulira omukyala omufumbo byalina okukola obufumbo okunywera bye njagadde okubeera nga mbabuulira. Mulimu abamu abafumbo abakoowu oba mulimu abakyala abakoowu abawala abakoowu kusobola obyesonyiwa tobiwuliriza, naye mulimu abakyala baagala okunyweza obufumbo bwabwe nga baagala obufumbo bwe bugende mu maaso. Beera ng'owuliriza ebintu bino bikulu nnyo. Kyetandise nakyo olwaleero kweno video part 4, omukyala ono n'omwami ani ateekeddwa okusooka okuzuukuka. Ku mukyala n'omwami ani ateekeddwa okusooka munno okuzuukuka ku budde obw'okumakya ng'obudde bukedde. Omukyala ono gw'oteekeddwa okusooka omwami wo okuzuukuka. Ekyo nno kikulu nnyo gw'omwana omuwala omukyala omufumbo, tokkiriza omwami wo okusooka okuzuukuka n'akuleka mu buliri. Ekyo nno kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Lwaki omukyala yateekeddwa okusooka okuzuukuka okusooka omwami we? Lwaki? Ng'ekisooka gw'omukyala gw'oteekeddwa okuteekerateekera omwami wo oyo, wadde waka mulinawo omukozi, naye kino ekyenkya ku budde obw'okumakya wano gw'oteekeddwa okuteekerateekera omwami wo. Abamu mulina abasajja nga ku mulimu agenda ssaawa emu, agenda ssaawa 2-3-4. Kati omwami oyo agenda essaawa emu, ssaawa 2, ssaawa 3, obeera oteekeddwa okukeera n'omuteekerateekera okugeza bw'omanya nti bbaawo ku mulimu agenda ssaawa 2 oba ssaawa emu kitundu, gw'omukyala keera ssaawa 12, abamu mufumbira mu nnyumba, keera ssaawa 12 oba ssaawa 12 kitundu otegekere omwami wo ave ewaka ng'anywedde ku caayi gw'omufumbidde. Kikulu nnyo tegekera omwami wo ekyenkya. Abasinga mutera nnyo okwekwasa nti omwami owange talya kyankya wange akirya ku mulimo, wadde talya kyankya wo, naye ekikulu kya byonna singa obudde bukya tokkiriza mwami ono kuzuukuka n'akuleka mu buliri. Kye kibeera ekikulu, obeera mukyala mugayaavu. Kikulu nnyo mbabuulira mu abaana abawala, omwami wo tokkiriza okukuleka mu buliri, gw'olina okumusooka okuzuukuka n'omutegekera ebyo olina omumutegekera ku budde obw'okumakya. Engatto bwe ziba ziddugala beera ng'ozitereeza, bwe mba temwazitereezezza ggulo limu, ayinza okugamba nti nze ngenda okuddamu okwambala, beera ng'ozitereeza ku budde obwo obw'okumakya. Kitegeeza bw'omusooka okuzuukuka byonna obeera ogenda bitereeza. Mutereyo amazzi g'okunaaba mu kinaabiro ku budde obwo obw'okumakya, muteekereteekere kale gwe omukyala kera otegekere omwami wo ebyo eby'okumakya byonna gw'oteekeddwa okubeera ng'obiteekateeka. Bw'oba omaze okubiteekateeka muyiteyo mu kisenge omugambe nti mwami, taata gundi, jangu onywe caayi, oba jangu ogende onabe maze okuteekayo amazzi mu kinaabiro. Mukitegedde? Tunuulira engoye ze zigoloddwa bulungi. Omukozi yazigolodde oba gwe wazigolodde? Zikebere olabe. Omwami wange agenda kwambala ssaati ki olwaleero? Osobola omubuuza n'omugamba mwami, yambala eno essaati oba yambala eno empale gye njagadde gy'oba oyambala. Kiba kiyambako obufumbo okunywera. Omwami ono buli walaba mukyala we ng'amufaako afuna obunafu, afuna okunafuwa okwo, ekyamazima lwakugobye n'omalayo ennaku 2 akukimayo mu sipiidi olw'ensonga obeera wamulemaza, alaba buli kimu gw'oteekeddwa kimutegekera. N'olwekyo abakyala mufe ku baami bammwe, obufumbo bugenda kunywerera ddala singa omwami wo onaamufaako. Omanye ebiseera ebisinga nga mutandika obufumbo mubeera mu laavu eyo ey'amaanyi. Kati laavu eyo ng'oyagala ogiyimirizaawo ebire nga teggwaawo, tandikirawo okulaga omusajja nti omufaako. Mulage nti buli kimu gw'olina okkimutegekera, gw'alina okukimuwa. Mwami onaayambala kiyambala kino. Ayinza n'okubuuza mukyala, era onyambadde ssaati ki? Beera ng'ogimuwa nti yambala eno nagigolodde bulungi. Omwami ayambala essaati ng'agiwulira ku lususu nga ngolole. Mulaba abasajja babeera ku mirimu batera okwogera ku bakazi baabwe nti mukazi wange akola kino, mukazi wange akola kino. Mubaamu omusajja ng'ekyamazima awaana mukyala we nti mukyala wange akeera, nze ngenda okuzuukuka nga n'ekyenkya kyayidde dda nga kiri ku dayiningi. Mukitegedde? N'ayogera nti olumu nze nkigaana, naye nga ye mukyala wange ku ekyo mukakasa mulungi nnyo. Naye ng'ebyo byonna ng'oyagala omwami abeere ng'agonda, oteekeddwa kumulagirawo wano nga mwakeefuna, nga mukyali mu laavu eyo ey'amaanyi. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti.
YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.